bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa ekatwe okumpi ne dayali bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai, menyeki ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78 fe banno aba sonezi kapeti walodi fe tuliko. Victoria School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tuyina ebisulo eri abava ewala, tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 noti 4 293 729 oba noti 755 155 422. Victoria School of Beauty and Hospitality Management. President yalankusabe ojje okuwagiza ab'ennyumba eno n'abataka n'eggwanga. Bakadde baffe abatukulembera mu ati abatukulira mu myaka mu ati ne betulabiddeko ne betukoze nabo mu ati bakungubazi bannaffe mwenna abasebo ne banyabo kitalo nnyo kitalo ddala aba VIP niba bagamba okwekalakaasa njagala okubebaza abaganda bange mwenna olw'ekitiibwa kimuwadde munnaffe Katolo Bwama okumukungubagira mu kitiibwa ne mukwano okusingira ddala ssebo Honorable Nsereko. Njagala okwebaza wambadde ngoberera ndabira emikolo gwe omukwano gya Kato abagiri mitambo webale nnyo webalire ddala mulaga mukwano. Baganda bange olwaleero zize wano ku lw'enju yange n'abantu bange ne baganda bange okutuusa okubagiza n'okusaasira eri nnamwandu abaana n'ab'enju ya muganda waffe Katolo Bwama. Eggwanga lifiiriddwa, entertainment industry efiiriddwa, obuganda bufiiriddwa, n'oluuyi oluvuganya gavumenti oba olwanira ekyokka lufiiriddwa. Nze nno Kato tabadde kyali wange nnyo, naye abadde kyali waffe ffenna as a family. Ate mu ngeri nyingi nnyo bwenzira mu ati nesanga family member tuli wamu. Bwenzira mu bwetwali mu parliamenti ye10 twali ffenna, era twakwatagana nnyo mu period yatogikwatako. Bodda mu mikwano gyange egisinga mikwano gya Katolo Bwama mubalabye nga babogerako babigirwa bawayiswa nawe ketuloba wano mwana naye that was Kato, ladies and gentlemen.
eggwanga lifiiridde omusajja omuyiiya aplayinze rooli ye ey'amaanyi ennyo. So situnulira jasinga nze muntu naye kyabadde atugasa ffenna okutwalira wamu. It's an inspiration. Temwandibadde wano wiiki namba nga Kato tali wano. But most importantly, Obuganda bufiiriddwa. Tuli Baganda, kitukakatako okucelebrate nga muganda waffe n'okumukungubakira n'okumuwa ekitiibwa ekyo ky'abaasaanidde. Tekitwetagisa kuba titubadde close n'omukwano. Kale nno ntuusa okusaasira kwange ku lwa bannange, ntuusa n'okusaasira kw'obwana bwa Nuupu ng'omugenzi bw'abadde atera okuyita okusaagirira. Baganda bange, tulina ebitugatta bingi nnyo okusinga ebitwawula. Bingi nnyo. Babyogeddeko nti kati wano wetusinkanira wesobola okuyitira Honorable Nsereko Menton Prince. Mwetusobola okufunira omukisa kuba Nsereko oyo naye mwana mwenako ennugu. Naye tuli baluganda, tuli baana bawamu. So ebiseera nga bino twebaza Katonda nti tukyalina culture eyo etubringing together ng'abooluganda. Sibumiya tukwaniriza nnyo. So tufiiriddwa, mutulaba bwe muba mwetegereza abasebo ne bannyabo newankubadde batera okwagala ennyo otufuula abantu ab'okuzannya obuzannyi. Naye nze nali sinaba genda mu nsonga za bukulembeze nga Katolo bw'amajjaali. Olwo generation yange yalowooza nti ate erina kyeyina okuteekawo ekyobusungu si byakusaaga busaazi. Era we twatandikira oluyombo ne Kato twali mu parliament nkubagana eno n'obusajja Sereko bamukutte Mbadya Kato ali mukuzina mazina. Aganeekukyeriko storage. Gaba omanyi naye nga bwatu badda mukagamba nga twekisenyiga bwe tutyo. Kati ate mikwano gyaffe abamu baanyiiga nga bagamba mwana olaba Kato. Kato laba bwayogera ku president waffe. Kato ye bwali mukulu wange yeerabira nti nafuukira ddala president wa Uganda. Kyaleetezalawo naye nga bagambe nga lireeta mukwano era nga wabawo ebiseera biri important nga out of the camera tukwatagana. Honorable Nsereko ajja kuneeyimirira ogule basemba okulongoosa muganda waffe Katolo Bwama. Nagenda ne road mayor ku ddwaliro lya Metropo ne tukyalira Katolo Bwama. N'ebyo nga si bya kamera kuba kitukakatako. Kakasa ne byabadde kyangaawo nga nafunye obuzibu era yandisooseewaawo ne bannanga abalala kubanga kitukakatako. Naye kiri important tuzimbe eyo culture tugiyigirize n'abaana bamenye nti tulina okuwaŋŋana ebitiibwa ne bwe tuba tusaaga. Tulage ekifaananyi eky'omukwano kubanga ebintu bingi nnyo bye tukola babigoberera ebya siriyasi. So mu kaseera kano jagadde mu ngeri enjawulo family ya Katolo Bwama bannange mbasaasire naye muganda wange Kato lwaleero nga tukusiibula jagadde omanye nti sikwina akombwa. Tambula bulungi mulongo era bwe tuba tweguddeko mu party 2 omanye nti tuli baluganda, tuli baana bannambi ate tuli ba artist. Ate eggwanga litwenyumirizaamu nnyo. Njagala obasaasira mwenna ba artist bannange tufiiriddwa naye kale bwe kubanga okufiirwa kwe kusigadde tugatta kutugatte nga tuggyemu ekyamagezi. Kale bwe kubanga okufa kyekisigaddewo okutujjukiza importance gye tulina tugimanye. Bannange ba artist tuli intelligent. Bw'oba otutte ebbanga n'osoma articles mukadde waffe Ashraf Somogerereza awandiika ojja kumanya tuli intelligent. Honorable Mpuga kyogeddeko munnange tuli intelligent. Kato was an intelligent man. You artists, you are intelligent. Highest mark ya intelligence. Waliwo omusajja omu emoddugavu akyasinza okuba omugezi bamuyita Marcus Garvey yagamba a civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence. But you artists have let thieves run away with what belongs to you. Era nasanyuse nnyo nga mundaba muganda wange John Segawa annyonnyola ku TV nti tebalina ate tufuula abatategeera nga teffe tusinga okutegeera. Tosobola kuŋŋamba nti mwekolamu omulimu nga mukukolera mu ofiisi ya muntu.
sinze artist yasooka okujja okwogera amazima, bangi nnyo bagoogera. Sinze artist yasooka okujja okulaga abantu nti eno ensi yammwe. This is reality we are talking about. Muganda afomu yabadde wano n'agamba nti no tulekerawo okwogera ku by'obufuzi nga tuli ku bafu. Simanyi kikyoyita byabufuzi, basebo ne bannyabo n'ettaala eyeyaka ekulaga layite byo nabyo byabufuzi. Kubanga bannabyabufuzi be basalawo oba osobola okubeera ne balbu eyo oba tosobola. Mwe ba artist mukimanyi bulungi nnyo. Bakadde baffe abakulu muzze mubigoberera mubimanyi bino ebintu. Mumanyi ensonga lwaki batta Byron Kawadwa era impact yali alina okubeera nayo. Mumanyi ensonga lwaki Okot Bibite yafeesinga kyeyafeesinga. Mumanyi lwaki Sebadduka yawangangusibwa. Mumanyi lwaki Fire yawanganguka. Mumanyi lwaki Kyaliwa Fire bamutta Jessica Sirivu. You know the facts. Tekina kulinda abaana baffe babazukulu baffe ne babenefitinga from that. Abaddugavu babeera basirebe okumala emyaka 4 paka wavayo bali abakambwe ne bagamba enough era ekyo ne kikoma. Singa tebavayo singa tukyali basirevu. Olunaku lwaleero batufuze mu nfuga ey'obumbula okumala emyaka 4. Nabadde ndaba mukadde wange Ssenkubuge Siasa nga bali ku interview wano wennyini nga bagamba mwayizanyanga emizannyo ne muzannya ndiwulira ne muzannya 30 years of bananas. Lwaki temukyasomesa bantu ku bikwata ku ggwanga nga muyita mizannyo? N'agamba bwekikola kati bakuba amasasi bireeta stories bakuba amasasi. Temugambe eddembe lyaffe lyatugwako okutuuka ku ekyo namwe ne mukkiriza mwatuteekayo ndi kakati tufe abakulu tutandise okufa. Okay, siri mukulu nnyo nebalira mu bakulu. Abaana bano abaddako mwagala basange industry nga terina any bit of freedom. Mukimanyi nti ffe essuubi lya Uganda eririwo kati. Si nsobi basebo ne bannyabo nti olunaku lwaleero abakulembeze ba politicians ne ba leaders bakusekuŋŋanidde wa Katolo Bwamu. Si nsobi nti olunaku lwaleero after Katolo Bwamu okubeera mu parliament, after nze okubeera mu parliament, tulinayo Geoffrey Rutaya, tulinayo Dr. Hilda Mani, tulinayo naawe sebo nkulabanga artist. Okay? Sebo Dr. Dandi oyo omukulu gwe bayita Nalukoola twamuyitanga Dr. Dandi mu 97-98. Era yalinga muyimbi ng'ayimbanga Shaggy. Singa sikyakumpaabira mu kooti nandibajjukiza yakayimba ke kamu. Wangi mbajjukizeyo Nalukoola bwe yayimbanga. Mbajjukize Dr. Dandi ne bwe wayimbiranga ddala. Aŋambye akkiriza alowooza nti Dr. Dandi ogwe mulaba gwe bayita Nalukoola lawyer wa DP. Twayimbanga naye nga nyimba ne mukwano gwange gwe bayita Master Parrot. Nga twagala nnyo twalina kayimba ke bayitanga Hot Guys in Town. Naye olulala bali bamuganya okuyimba ne muwa chance naye ajamingemuko naffe. Omanyi nga bava kulemesa okuyimba kiringa mwe ba politician nga muno tagenda kufuna chance kwogera. Era jja nayimirira n'ogamba pozi kamba wewe ne wonaleko gundi ababuuze genda naye nayisaba bakabwe naffe bwe twabeeranga. So olunaku lumu mbali ku stage ne kyali wange Master Parrot ffe twali babi nga tebasobola tugana kuyimba naye nga Dr. Dandi yatambudde kuva Kawempe aze bamumye okuyimba. So ne mulaba ne ngamba featuring Dr. Dandi naye mukana ja ku stage naye yali very talented. Twayimba ne muwa microphone yayimbanga Shaggy yayinamuko ekirimi ne musirike banyumize ng'akwata microphone kagamba I feel so proud Dr. Dandi when I feature these two hot guys Mr. Bobi Wine and Master Parrot the dancing style the singing style. Nimbe Dr. Dandi. So wetyo gwe twabeerangawo basebo ne banyabo bamfuye n'okunfuula Edistereke bampadde kyabiri. So mikwano gyange mu kaseera nga kano twagala nnyo okulaba nga tukomyawo omukwano ogwo nga tukomyawo obwa Sseruganda obwo, but most importantly nga twejjukiza obuvunaanyizibwa bwe tulina. Obuvunaanyizibwa obwo butandika nga tukwataganye ng'abooluganda. Yagala nange okittaanya mukulu wange Nyanzi kyayogedde nti abaana ba wano tukozesebwa nnyo
okulemesa enkyukakyuka yaffe. Abaana ba wano tukozesebwa nnyo okunafuya bannaffe. Abaana ba wano tukozesebwa nnyo okwenafuya. Kiri very important buli omu akijjukize munne, tuleme kijjukiranga nga tuziika bannaffe, wabula tukikozesa ekitubenefiting. Njagala okubebaza okuteekateeka enteeka zino zonna. Muganda waffe Kato w'omula mirembe, Mukama akusaasire byonna ebyakusobako. Ffenaffe tulina buzibu era tujja kusigala tukwatagana ne famire in case abaana abamu already bakyali baffe. Tujja kutambula tutambuze obulamu, tu creating memories ennungi, simbi tuzimbe entindo, tuleme kuzimba bisenge, tubeere bumu ng'abaana bannambi. Mukama abampere omukisa mwebaza. Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti wa Lodi abasangibwa Katwe okumpi ne Dayali. Bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai. Menyeki ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78. Ffe banno aba sonezi kapeti wa Lodi ffe tuliko. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tuyina ebisulo eri abava ewala, tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 155 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management.